Era abantu by the way abaddugavu tuli cultured nnyo anti so waliwo ebintu bye twagambanga nti ebyo ebigambo byogerwa bakulu tebabyogera nabyogera n'ebintu ebimu babibikanga naye omuntu awemula omuntu byogebwa mu kisenge bw'oyogera mu kuwemula kati ate waliwo kye bayita okuvuma abantu banomalizinze okuvuma abantu abakulu. It's so bad. Oba okuvuma abantu bannaabwe gw'omanyi vuma abantu bewenkana novuma Mama wo. Neva nanga ate ekyasooka kati kyensinga okutya mu Buganda kye bayita Makula tekyayisanga linnya lya tekyayisanga Nabagereka Mukamwa ne Ssaabasajja Kabaka ng'ovvoola. Eki? Tosobola kumuvvoola ng'omuyisa Mukamwako. Ekyetegeeza Namakula ng'oli Muganda. Ng'erinnya ko liriko Namugambe tosobola. Naye osanga nga ewa Namakula avvoola kati era waliwo olusi lwe ŋŋamba bw'oba Omuganda osobola owemula n'ovuma maama n'ovuma Kabaka osuubira owaggwanga kyagenda okumuwa ekitiibwa okusinga ggwe. N'abamu baba beerimbise mu Buganda ne balyoka baweebuula ne bavuma. N'abamu ng'amannya geego gaffe nga tubamanyi. Luganda bayigo kale kituufu ekyo oli mutuufu nti bw'oba omumanyi n'ogamba naye noono. Omanyi dda lwaki Kabaka yaweebwanga ekitiibwa? Lwe lwangu okuyiga. Anti so Kabaka yaweebwanga ekitiibwa because mu Buganda mwennyini temwavanga muntu amuweebuula. Beba protectinganga ekitiibwa nga ne bwe mubaamu ebyama era wavaayo omuntu n'ayogera ye n'ogeza omuweebulanga ova na bweru wa Buganda ate gwe oba olabye ennyo w'oligwa wendikwa mu Buganda tulina omulembe guno oguli groomed kati ogw'abavubuka ogutagambwako. That's it. That's the statement. Tebagambwaako.